22 ekyomunyo live tugenda kitandikira mu bitundu eby'Namayingo munaffe Sunday Charles yaliyo agenda tubulira waliwo county ey'Ebuhemba waliyo okusomooza okwenjawulo ebyobulamu tebitambula bulungi abantu batambula engendo mpanvu waliwo eddwaliro lya buli beetaaga okuzimbako ate wa ey'abalwadde abava ewaka abatawereddwa bitanda. Sunday Charles tubulire embeera eri etya okwemulugunya kw'abatuuze kuli kutya era beetaaga okuyambibwa batya mu nsonga z'ebyobulamu n'obujjanjabi okutwaliza awamu. Muganda wange Muhammad Wamala tweyanziza webale kubanga oli kuweza omunyo live. Omulabi waffe wa Salt TV twagala kwebaza. Abatuuze abawangalira mu gombola eri Buhemba mu district y'e Namayingo nga bafuna obujjanjabi ku ddwaliro erya Center 2 wali eddokwe bagamba nti balemereddwa okuwaayo esente ez'obupangisa kubanga eddwaliro lyakamala emyaka 2 nga bali mu kipangisa. Batuuka ne Land Road okubanga abagoba mu kizimbe so ne basaba gavumenti okuyitira ku district okuba nti babazimbirako at least ka OPD wetwandiyise outpatient department basobole okufunanga obujjanjabi okusinga ku okutambulanga engendo mpanvu nga bafuna obujjanjabi okusinga mu gombola ey'Emutumba basobole okutuuka ku Health Center 3 awo sina kindi okugenda e Namayingo obasobola okutambula kilomita nga 10 okutuuka ku Health Center 4 balyoke bafuna obujjanjabi. Katulabe ku mbeera nga bweri abatuuze nga basaba obuyambi okuva mu gavumenti. Gegombolola netusuubiza nebwesuubiza nemala ebiseera abananyi balandlord ne batandika okutuganya ate babaagala sente zaabwe ogenda okumaliriza ng'oluusi batugobye mu nyumba ate tukuyiya amagezi amalala kale ne tufuuka ng'abalyase ng'abatasasula naye ng'ate sikugamba nti tuba tetwagala kusasula wabula embeera yebeeteesa okukola ki okukalubiriza. We as a government also we evolve there, we do what you call the modeling. We help them where they have now ended, and we start from there as a government. Abalwaye ukenda distance inde yotulana paka Namayingo lukendo muno government ituyambe ituleta abasawo and nyali ha upgrading eddwaliro lino the Health Center 3 naye mbadde nsaba government naffe tuteke kogwa omutindo gwa Health Center 3 basobole tuzimbira eddwaliro lino kuba abantu abalijja mu bangi yuma nga nanu ngefano nibyahole biha byao byokwisuha yuma yiwa hacha birimbo bahwire Mutumba niye biruleta n'obudiri bahwire Mutumba hohole sina kuwisuhe nanu hulusa aba government ituhonyeho itakalase eddwaliro lyefwe kubyobulamu ndi umenyi wedo hwana naye abakazi baffe nibo rodalo okuibula basanda muno eddwaliro lyambiri kwehonyeseraho niye Mutumba naye biha bindi handi bamala byahaya waire Namayingo naye ngendo hefwe so hwere hubene eddwaliro abakazi bahwere huibuliramu. Eyo yembeera abatuuse bagamba wabula twatukirideko abakulembese ne bagamba nti okusingira ddala nga mumyuka wa mukulu akulira ebyobulamu ku district nga ye Mathias Mangeni agamba nti bo nga department ya byobulamu basazeewo okulaba nti bateekateekera kitundu kino era bagenda kubasimbira what we call OPD nga balinawo milioni 56 gazino za kukola ku mulimo guno era bakimanyi nti abantu bano babadde ebbanga ddene mu bupangisa. Eyo embeera eri ebuhemba wabula emabega wange wano nga zinava ku mpewo ninawo ababodaboda abagamba nti okukubibwa obuyundo kiyitiridde era bodaboda zaabwe zibibwa ngenda kubambeyo nga koda kikemu oba bbiri batubuulire engeri gye bayitamu kubanga ndaba nti balina omulanga gwabwe gwe balina mukama amanya gose kankwata akazinda amayina gange ninze wafula Robert abayibi batususe ku buli wetuvugira PPC yona batukuba obuyundo kyokka twona wetufuna ekyokulya kale tulisaba gavumenti etuyambe n'abayibi bali tubodyabonya. Okay, lwaki muvuga ekiro ya bodaboda? Tuvuga ngeri yakubeesaawo baana baife n'abakazi baife n'abantu baife bonabona betu batulinawe mu kitundu kyaife babeewo mu mbeera ng'ekyo oba tuvugako obwire twafunako okweki akasente akatubeesaawo tusasuleko enumba. Okay. Mukulu kandabeko ono lwaki mulinawo nteekateeka gye mukulu kulaba nti mulwanyisa ababbi
sawa zino ngero tuli kwogera abantu akoze akabiina ketuli jonenekizaamu abantu ab'okubanga obwire tubeetega obwire okubanga tubafunza tubakuba emiigo twakozemu ekibiina ng'eife abantu era endowooza yange nga nze yakuba twawula naye ate okukuba nagwo omusango mwandibadde mubakwata ne batwala ku poliisi kansembyeyo noono amanya gange mpirwa igulu yakuti ukaragane n'ababbi kubanga babodaboda twagateekawo obuki akakiiko geri okulaki okulabika nti tubafunza nga ne gavumenti tuli wamu kuba kati ababbi ba bodaboda ngaffe babodaboda batwala nga ababbi naye nga siwe kiri kuba ffe naffe tuli bakozi nga gavumenti kiwaki ogundi omusolo so kati nsaba gavumenti eyo yembeera baabo banange abavuzi ba bodaboda abasaba nti balina okukolera wamu balabike nti balwanyisa obumenyi bw'amateeka obuyitiridde mu kitundu kyabwe so yeyembeera eri enamayingo muganda wange Muhammad Wamala kankudize omusindalo weyongere okuweereza Omunyo live nze Sunday Charles. Wow.